Agda live linya ne doubles nze Nantongo Sumaya kansala ya kalayira olunaku olwaleero era nga olunaku olwaleero tuli waneeno ku Kyengera Town Council nga meya Mwami Bitokote nga ya kalayira olunaku olwaleero Kyengera Town Council erayiza bakansala. The Constitution of the Republic of Uganda by the law so help me God. Anamu munana bali nsanvu mbabiri ne basalako NRM yalese bakansala 32 NUPS bakansala 9 ebibina nga PPF yalese kansala omu awomuti neleta nayo kansala omu abasigadde ba independent bagira ku mupiira. Olunaku olwaleero olunaku lwadde lw'amaanyi nnyo tukubaddeko abanene bangi kubaddeko omubaka eyawummula omwami Sseggona kubaddeko Ssebwana atwala Busiro East kubaddeko Alhaji Abdul Kiyimba owa NRM era aweze nnyo n'agamba agenda kuwangula agenda kulwana nnyo okulaba nti ajjayo mwami Magola mu parliament ye bamulangirire. Tuli wano olunaku lukyagenda mu maaso abantu bakyanyumirwa era bakansala bonna tewali bwakubya embogo bonna balayidde bulungi ekitegeeza nti bakansala bonna bakola ki basoma. Nsubugapo affirm that I will be faithful and bear true alliance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me, God. I, Nantongo Sumaya, swear in the name of the Almighty Allah, solemnly affirm that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as law established. So help me Allah. Twesimye twebaza Katonda fenga abakulembeze abamaze okulayira nti atuwadde obuvunaanyizibwa obw'emyaka 5 nga tukulembera abantu be Katonda batukwasizza abantu ba Kabaka okulaba nga welfare yaabwe tugyongerako ng'ekirayiro bwe mukiwulidde. Mbasuubiza okukola nga ndi wamu ne gavumenti etutwala. Tebankase bukasi kyogera naye experience gye nnina mu local government y'emyaka 15 yempaliriza okukyogera nti kuba nkirabye buli lwobeera mu bukulembeze buno obuli administrative ng'okola byabufuzi bya kabandabe kabampaani abantu tebafuna muge mazima. Nze nja kuba bulungi naye nga mwe muli muki kakati ekyo sijja kukikola. Ne bannange bano abava okulayira ebyobufuzi ebyaffe bigenda kutuba byakutuusa mpeereza mu bantu ate amazima ga Katonda kye mwagala. Teri yambuuziza nti nupu bitya DP bitya saawa bitya n'amasimu genfuna eno ekisozi generate transformer yafa Mwami Bitokote ettaka lyange balitwala mukyala yankubidde mukyala Nayinda ntandika obuvunaanyizibwa bwange officially ku Monday naye abantu abali ku masimu abagenda osimba line sibabalaba ensuubiza Monday. Teri yangambye tujjako tutya mu 7 tukomawo tutya okuva mu America twekalakasiza tutya tiyagasa n'agulwawa. Muwulira bye bansaba kati nga nzija mu kifo kyabwe emyaka 5 ng'ambaza mu birala abantu ba Kabaka gye batunudde nange gye ngenda okutunula. Nsanyuse nnyo era nebaza Katonda nti nzizeemu okulaba ku bantu bembadde ndudde okulaba ku kasozi wano ku Gombolola. Nsanyuse nnyo okulaba ku jjajjange Kaguudo. Nsanyuse Ssebo Haji Kiyimba simanyi bw'ononnyonnyola jjajjange Kaguudo naye omutima gwange gusanyuse. Nsanyuse nnyo okulaba ku Ssaalongo Ssebo oba wali watukyayira ki nali ewa Chairman Malewo waliyo omukolo no nteekako obunnabbi
nti njagala nkulabeko ng'oli mu kifo ekisinga obwa sipiika ebiseera ebyo nali sipiika Saalonga ebigambo by'otera okwogera bitera okutuukirira ssebo tokomaawo okundagulako nsiima bwongerwa zino ensonga ziri 10 za mulaka mu ntambuza yaffe ey'emirimu. Ensonga esooka ofiisi zaffe zijja kuggulwangawo essaawa 2 ez'okumakya tuzigalewo essaawa 11 awatali kwekwasa kintu kyonna. Mu kutambuza kwaffe okw'emirimu ensonga ey'okubiri ensonga y'okukwata obudde nkulu nnyo kubanga Mwami Kayongo Ssebwana anaawulira atya tinze omu ku batamanyi budde lwakiri ndibeerangawo nzekka n'ennyimba ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga n'ensoma essaala n'empeesa nga bannaye mu ntima ye okukwata obudde. Customer care mu bantu abaze kugombolola wano kikulu nnyo kubanga be batufudde wano. Buli mukozi wa gavumenti mu District Service Commission y'e Wakisa yayaanira kujja wano bwe batuuka wano nga bafuuka bakabaka ba wano olw'okuba muze mugombolola esinga ekitiibwa mu Wakiso n'abantu baayo tubayise ng'ab'ekitiibwa kuba kyekibasaanire kubanga be bannamba emu. Omuntu yenna anajja wano aleme kujja ng'alina omutima ogw'ejjinja nga ye tayagala kuseeseetukako ku kyabagiddeko. Mu bumpimpi mujje nga muli rede okudayaloginga. Cheerleaders mwe mubenga mutuukiriza omulimu omulungi. Njagala tuteeke essira ku mulamwa ogw'akalulu kano Pulezidenti Museveni gwe yateekawo okunyweza ebituukiddwako ate nga bwe tukola ebyetaagisa okutusuumusa tugende mu nsi ensuubize. Na wano Kyengera Town Council tunyweze ebituukiddwako tukole ebiteekeddwa okukolebwa abantu b'Ekyengera tubatuuse mu Kyengera ensuubize, Kyengera eyeegombesa, Kyengera asanyusa, Kyengera awa abantu ekitiibwa n'ettutumu. Kyengera Town Council yemu ku Town Council ezisika okubeeza ensonga. Tugikuumire ku ntikko mu buli kye tukola. Obuweereza bubeere ku ntikko, emirimu gibeere ku ntikko, bakansala mube ku ntikko mu mpisa, mu nneeyisa, mu kwogera, mu kuteesa, mu kuwuliziganya, mu kusaŋŋanamu ebitiibwa. Tube ekyokulabirako. Njagala okulaba abantu nga bava e Nakapiripiriti nga bazze bayigire ku kanso y'Ekyengera. Njagala mubeere kanso eyeegombesa era ey'ekyokulabirako mu kanso zonna. N'olwekyo tubaagaliza obulamu obulungi, tubaagaliza obuwangaazi, tubaagaliza emikisa ne Katonda abawa amagezi n'okutegeera okutuukiriza okusoomoozebwa kwe mulina okw'obuweereza. Akulidde mu bbo gwe bakuzizza ebiruma bannamaya na byonna bye mbadde nkola mbimanyi era nsuubira okwongera okutambula mu maaso okutambuza omumuli okusula maya yaffe okugiteekera ddala ku maapu mu nguudo naddala okubeera obumu n'abantu. Abantu bano ng'omulamwa gwa NUP tuli ddoboozi ly'abantu ate abantu ge maanyi gaffe. Kwe kusigala nga ndi mu bantu abo abampa omukisa okubeera nga mbaweereza okubatuusaako services ez'enjawulo. Nja kusigala nga nzikola era abantu b'emaya bansuubiremu okusigala nga bwe mbadde nga mbaweerezamu ebyo mbadde mbaweereza n'okwongera okubaweereza n'omutima gwange gwonna n'obulamu bwange. Naye si bannamaya bokka, bannakyengera bonna ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Okutuukirira abo abali mu mbeera embi nga mpita mu kanso eya Kyengera Town Council tulabe nti abakadde abo tubayamba naddala mu byenzijanjaba, mu bujjanjabi, mu byokufuna obujjanjabi okuva mu malwaliro ga gavumenti nga tutwalira wamu okulaba nti batuswako service eyo kuba ekisinga okubatabanya abakadde bulwadde obunafu bw'obulwadde amagumba biri bitya tubatwale mu malwaliro ga gavumenti nga tubawa assistance esobola okubayamba okuba obulungi mu bulamu bweyagaza. Kitegeeza gavumenti ekoze bulungi mu kulabirira abantu baayo si bakadde bokka n'abantu abalala
abali wansi myaka egy'obukadde naye kati olaba nga abakadde bangi ogenda n'okebera ku lisiti nga abakadde omuluka ng'oli mu bakadde 5 bakadde 6 omuluka obuluka 7 6. So gavumenti yakoze bulungi olw'embeera gyegenze ng'etereeza mu byobulamu oba welfare y'abantu. So kirungi gavumenti yakoze bulungi. Abavubuka ba Kyengera Town Council bansubiremu ebintu bingi nnyo kuba kati ngenda ku lobbyinga kyenkola nkimanyi experience kuba mbadde emyaka 5 byenjize byonna ngenda bigatta ku bavubuka benkulembera nabo ku Town Council eno. Abavubuka obutaba na mirimu omulundi guno tugenda kirwanako nnyo kuba abavubuka ebiseera ebisinga balwana nnyo nti tebalina mirimu. Tulinawo training centers ng'ebintu ebyo tubitaddemu kukugula bavubuka bafune n'emirimu nga emirimu gyabwe bagyeteerawo nga so tukendezeeko ku kibulwa mirimu eky'abavubuka ekyo. Process eyo yatandika dda naye njajja butongole mu kaseera akatuufu. Bansuubiremu obuweereza obwawamu obugatta ate era n'okulaba omukyala nga akulaakulana agenda mu maaso. So ate n'ebitundu byaffe ebikyali wansi tubisuubira okuba nti bikulaakulanira wamu. Ekkubo linjagala okusookerako eryambuka ku Town Council yennyini njagala libeerera kolansi. Nga ndi ku ground kuba nze sivaako mu bantu nti ekitundu kyange nkibeeramu nziika nkyalira abalwadde mbeera mu bantu bange mu buweereza. So mbadde muweereza mulungi kyokolaba nasobola okuyita mu kalulu era bannonda mu bulungi. Mbasuubiza kati amaanyi geeyongeddemu naaba nfuuse sipiika kubanja ba sipiika w'abantu ate era sipiika w'abavubuka. Mbasuubiza amaanyi agenda kweyongeramu mu PDM kuba ssente gisinga obba YLP bamuyimirizaamu naye tulina essuubi nti agenda kujja. So tulina essuubi ddene nnyo nti services zigenda kutuukira ddala ku bavubuka abawansi abaffe. Yakyusa system neleta PDM babalumya ku miliyoni ne baleetako mitwalo 3 abakyala baffe ne basigala nga banyigirizibwa naye nze ngenda kusigala nga ntunda ekigambo ky'okugamba nti agali ewamu ge galuma ennyama. Abakyala tujja kubeera mu bibiina byaffe tusonde tulabe nga tukola enkulaakulana munda mu ffe ng'abakyala mu Bataka, Kigwanya ne Kiyanja. Nsaba Katonda ali waggulu ampadde ekiseera eky'okuyimirira wano ku Town Council n'endahiro olunaku olwaleero. Ngenda kubeera mukyala muweereza gye muli era nsaba amaanyi ago nga neesigamidde ku Allah nkolere bulungi abantu abo bannabbi ngo apa abanteekamu obwesigwa nga nsigadde nze Kansala Nuru Nsonzi ow'abakyala era Mami Hajat Director wa N&N Daycare and Junior School mu Kigwanya.